Kulu nnyo era ekimu ekindese wano kakasa baganda bange bano nti amaanyi ge balaze okulaga obutali bumativu n'abantu ababeesibako bannamudigu kimpadde nnyo amaanyi n'obuvumo bugamba nze ŋŋenda kubeera mabega waabwe okulaba nti bafuna obwenkanya nga tetusobola kukkiriza kujoogebwa na kuludyenka nga bali babafere baddiira balina be baggusa ate era nakizudde bamanyi n'okukozesa amannya g'abanene ne bakutiisatiisa ng'olowooza bali ku kituufu. Era njagala okukakasa abasuubuzi nti amaanyi ge mulaze nti mumanyi kye mwagala omuntu ajja kuva eri abeesibeko bwesibi ekyo nange ŋŋenda kujjayo gonna n'ag'omu buto okulaba nti tufuna obwekanya kubanga tewali kye yali akozeeko kyonna atandika kuva eri akati zategerera ab'obutale balina obukulembeze bwabwe ab'obutale bamanyi ki kye beetaaga so n'ebizibu byabwe babimanyi. Olaba ne buli wamu wabadde agenda basuuzi bamugamba ne ggwe lwaki otuweesibako akati addemu butale. Tusaba muganda waffe ensonga z'ebyobutale zeesonyiwe era nga ffe oba abamu bakutabula nti oba munnakatemba oba atwala bayimbi oba ye buli wamu yenyigawo bwenyizi. So tusaba totinkuula ntalo zo tojja kumalako era neeyama ab'obutale tugenda kutambulira wamu okulaba nti mufuna obwenkanya ate abatiisatiisa amanyi okukozesa amannya nti ngenda genda minisita gundi ngenda genda buli wamu musobola okutuukawo tewali omuntu asobola kutuukawo newaana bwaganye tujja kubayambako tusobole okulaba nti wonna we mwagala musobola okuwulizibwa.